Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etasaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Wangala Ssaabasajja, obubaka twabuulidde tukyengera obubuulira. Honorable Minisita Hajjati Minisita Kabanda gwenja okutandika naye ensonga y'abasuubuzi. Olina ky'ogamba empologoma kuba gy'eri mu lubiri eramula, so ogigamba n'Obuganda, then tugende ku nsonga y'abasuubuzi. Tuyimiriddewa kaakano otubule ekyaleese okuyimiriza ensinkano ezeesuubizibwa ebbanga lyonna. Ne mugenda kukolera ky'abasuubuzi bano kubanga buli kaseera tuggaddewo ate kati nabo kennyini balwanagana. Tujja kugulawo, abamu bagala tuggalawo, abamu tetujja kuggalawo. Netandikirawo. Okusooka ddala nange njuzaayiza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda okuba nti yakomyewo ewaka ate nga tujaguza emyaka 31 ng'atudde ku Nnamulondo. Naliyo nze emyaka egyo naliyo nga bamuteekako ku ntebe ku Naggalabi. Nali ku medical team era manyi buli kimu ekyaliyo. N'olwekyo muyozaayoza era ne musabira nnyo asobole okuba nga assuuka obulwadde. Ekyobulwadde ekyo nayogedde n'ejjeggulo sikyakubalaata. Buli muntu yenna asobola okulwala era tuba tulina kusabira muntu yenna aba alwadde. So sigamba nti muteeke mu TikTok tukole tutya, naye nga kirungi nnyo ti Kabaka waffe kati yakomyewo. Amiina. Ensonga z'abasuubuzi. Ensonga z'abasuubuzi. Ye kyekiruuka kandi gwe minisita wa Kampala. Status eriwo olwaleero ku makya Ssaabaminisita akedde tukubira Prime Minister n'atuyita ne Attorney General nange ne State Minister wange ne Minister wa Finance ne Minister wa Lands wa Housing ne Minister wa Trade, State Minister for Trade, ne tutula mu lukiiko ne olukiiko twali tuluyiseemu ne ba landlords kubanga aba landlords b'e Kampala bannannyini bizimbe. Lwaki bannannyini bizimbe babadde batuga nti be bagaddewo ebizimbe byabwe. Ekyatuyisiza Attorney General
nga twagala kumanya mateeka ki ge bayitamu okugala ekizimbe ng'omuntu abadde ayagala okukola kubanga bwe babadde batulaze nga abatamu batudde wabweru kuki ku mbalaza kitegeeza nti abadde ayagala okuggulawo n'asanga edduuka lye bakoze eki baliggadde. Attorney General n'atulambika engeri gye kirina okubeera naye bwe twagenza okulaba ng'ensonga zino omusuubuzi omu gwe twasoose okufuna yatugenda nti bannenze gwe munenya si nze naye mugambe Ssekitto. Kati Prime Minister n'akubira Ssekitto n'amugamba naawe jangu ki obeere mu lukiiko balandlords mbebaze era bazze bulungi nnyo era bwe tutuddemu ne tubagamba ne batwa ne Commissioner General wa Revenue naye abaddewo n'atugamba nti jjo yafunye complaints nnyingi nnyo mu bantu abaagala okuggulawo nga bagamba nti balandlords baganya obbagulira era nga baga nti bo balina loan mu bank baagala basinga mayumba gaabwe baagala babagulire bo bakole bo tebalina kibiina kye bawagira era nga bagamba ffe tuvumirira akatambi ako tekabadde kamu bubadde bungi era ne babutuplayingira obadde ku mitembagano nga Commissioner General yabirina naganze jjo nasibye entambula ng'abantu abayagala okuggulawo baagala kubakuba baleese bakifeesi mu Kampala kati ekonsani yaffe ng'abakulembeze b'e Kampala etujjayo ne tugamba lwaki muleta bakifeesi ng'ate muli ku mulamwa kaakati ekintu kino kibaga nti nabagamba akatambi President nakozesa katambi bulijjo emirembe gyonna gye tubali tusinkana President wakamusinkana emirundi 5 ogwasooka Ssekitto yagendayo n'omukulembeze omu gwe sijja kwogera mu State House ng'ali n'omukulembeze omu ng'ali ne gwe sigenda kwogera nyinza omwogerako ne kifuuka ensonga kuba saagala kwogera linnya lye n'agendayo bwe yagendayo yagenda n'ensuubuga ne Musoke Tadias nze nali ngenze ku birala ate twali tuli ku Mufti Menk awo tutula ne tusinkana ne bagamba eki naye nga nali mpulira ensonga y'abasuubuzi ne banga tuze wa President konze kale era be bansooka n'okulaba omukulembeze kati baavaayo wayitawo ndoze ennaku nga 3 ze ne ŋŋenda e Makka lwe nnakomawo lwennyini mu kisiibo omulayo ekisiibo nali ndi ku kyamisana omukulembeze w'eggwanga n'akuba essimu n'agamba nti mpulidde nti waliwo abaagala okwekalakaasa enkya mu Kampala ayo okoze otya emmere nagireka n'entambula n'enkubirako omwami bamuyita Katungi nanga nti abasuubuzi batuuse dda wano we tuli jangu nange ndi wano nabuku Fairway Hotel. Katungi waki Katungi wa PLU nangamba mbalina wano nengera nasanga alina ttiimu gy'alina y'abantu nga 15 ba 18 of course ngomanyi wavudde lugendo nojja ne tutula nabaawo ku Fairway Hotel nga beeruma ono akuba oli ono akuba ono nange kwe kusooka okulaba ne bakabanda abo John nti ono simaya Katongole namulabako okubanga abadde nnyo mu Kampala olwo ne Haji Kato naye mbadde mulaba nnyo mu Kampala naye katuka gundi mbadde mulaba nnyo mu nkayana Kabanda John kati nendaba ne Keno n'abalala bonna abaaliwo ne banga ffe tuli ba mu kikubo tuli banye ebibiina bingi byo era okakanawo nga tuli recordings eno z'ebibiina nga 6 kati bwe mmala okwogera ne ntula mu lukiiko mbagana naye mwenna abayomba kiki kyo nembagamba buli omu n'aleeta ensonga zesobola kwogera kati bwe twamaza ne mbaga nti mmanyi tuveyo n'ekiwandiiko kye tugenda okuwa omukulembeze w'eggwanga ne boogera ku nsonga ogwo omusolo gwa kiro obulyako obuli mu revenue baayogera ensonga nnyingi ne mbaga kale mubiteeke mu buwandiike nze mbitwale w'omukulembeze era kye baakola ne babireeta ne baga waliwo badde atusuubiza tutwala ne mbaga nze nno ekindeese wano si mwe nkubiddwa naye bwe nzize wano nze baŋŋambye mumpe ekiwandiiko kyammwe kitwalire omukulembeze w'eggwanga of course baakiwandiika enkeera okukireeta oyo mwami Katungi era mwebaza yakola omulimu yita ono sayininga Kabanda bamaze okukiwandiika kubanga Bakeno yasooka okuwandiika ne bakireeta nga bo minutes twali tukoze bwe twamala ozikola wandiika sijja kusayininga nange sijja kusayininga Katungi alimu obusirikale nabaga mujja kisayininga lwaki mwatudde mu lukiiko kati omu yajanga tinga sinaba kuyiwako omukono n'omulala asooka ajje wano kubanga kati bwe nakiteekako omukono nga basuubazaga nti nze balidde mu olukwe twagala kulaga nti ffenna tuli b'amaanyi konze oke naye baali mu ofiisi yange ne bajja ne basayininga bwe ekiwandiiko bwe nakitwalayo
omukulembeze w'eggwanga ya respondinga mangu n'awandiika ebbaluwa nga gy'adressinze kunze ndi Dear Hajjati Misa Kabanda ndi happy okubuulira nti abasuubuzi abo ngenda basinkana ennaku z'omwezi yali atuwadde mu State House. Nalina okukajja n'akalala ke nali ŋŋendako ensonga nezirekera State Minister wange. Bwe nzimulekera State Minister n'abayita bateese engeri gye bagenda mu State House. Olwo nalwo lwali lutalo. Ani agenda ani asigala. Ne twagaa buli kibiina kireeta abantu bataano bataano. Twagenda okukakkana ng'ebibiina bingi nnyo bagamba nze ndeese 10 nze ndeese 2 State Minister ngamba tebawandiika abantu 3 ne muge 3 bigenda kutuula wano mu State House ejja kuba rally koze twala abantu nga 8 era ne nkubira PPS bambi yalina mukazi wattu mupya nangamba nti Hajjati tuleeta abantu twatwala abantu nga 7 naye nga bavudde mu Uganda yonna era twatula bulungi n'omukulembeze Mwami Ssekitto yaliyo n'abalala bwe twatuula walinze kye neewuunya tebagamba ko mukulembeze tebanoboolese si bakulembeze era bonna bateesanga abakulembeze ababa mu bitundu ebyenjawulo ne tumanya bibana abantu tugenda okudiiringa nabo naye nga baleetamu ne batraders bennyini kati bwe tujja bwe twamala olukiiko olwo ne naatugamba nti kati ngenda basinkana wa Ekkololo nga situnaba kugenda kukola omukulembeze naga naye sooka onkomezeewo ku bakulembeze bano abatono twegeyeemu nga situnagenda wa Kololo era ne mbazaayo nga naye mbakubira simu nga sibawandiikira siwandika nko ku bbaluwa yaabwe era bonna bakkene omusoke bonna nga bwe twali abatono abaga nti nze mukulembeze Basekitto kati ne tugenda kubanga Thaddeus yes chairperson waki wa Kasiita kati bwe twagenda ne tujja ntukola Ekkololo olukiiko mwalulaba bwe twatuuka nga tutuuse Ekkololo nze bwe nayimuka okwogera nga bagamba oyo tayogera nga ntuula President yayikisira okwogera nga bagamba atuule biki byatugamba nga bamaze bo okwogera ebyabwe byonna bayogedde buli kimu omukulu Ssekitto n'agamba President Yoweri Kaguta Museveni watandika ddi okubanga okola ki ng'onyigiriza abasuubuzi abawansi omuntu wa bulijjo watandikira wa okubanga onyigiriza omuntu wa bulijjo Bwe yabadde naye mu State House nga teyayaddeyo gwa kusatu ate nga banne baddeyo gwa kubiri kakati olwo lukiiko President yabeeranga omukulembeze era n'atuula n'ababulira n'abagamba muleke mumpulirize kwegamba omuntu omukulu ne waba yazze kugamba kituufu oba kirungi oba kibi bw'otandika omuvuvuba ate ayinza okubeera ne byaddiza okukugamba oba n'agamba ne waya ne zivaako lwakuba yakuulinga n'abagamba abamu beetikala obutebe ku mutwe Ekkololo naye yadde yakikola ekyo era yaddamu n'atuyita ng'era bakubira nga bampandiikira ne mbakubira essimu ne nteekaba audio ku mukutu gwabwe ne bagamba babayise lunaku gundi mugende mulago bakebere COVID tugenda lunaku gundi era ne tuddayo lwe twasembyeyo okugendayo twagenda Ssekitto twamuleka naye chairperson we twamutwala ne tugenda bano groups endala ezagenda n'ab'omu kikubo ne tugendako n'abamu era ne tuteesa President n'abagamba nti naye ebintu ebimu tubikozeeko era kumanya tubikozeeko penalties zonna twazisazizaamu bakyazi basaba nti nedda n'agamba n'ekyokubiri abadde bakwatira mu makubo nga mutwala ebintu byammwe mu maduuka bakyalimu tinedda tebakyalimu ne bagamba baali boogera ka container ke batadde wali mu kikuubo naye mbagamba ekyo kitono kikwata kuffe nga KCCA ekyo kyo mukireete waffe tukole ki tulabe engeri gye tugenda kubanga nange nabaga nti sinaba kumanya container we bagitadde olukusa baalugjeewa naye nange nkimanyi tebagitaddewo kati awo ne boogera President ne bagamba President ne bizinesi zaffe zifudde olw'emisolo naye tubali twagala obuyambi abasuubuzi baffe baagala obuyambi ko President nabaga nti nze sisobola kuba muntu sente kinnoomu musobola okukola akaato ye puulu ne tubateeramu ssente ng'abasuubuzi nga muzijjaawo kubanga bamuga nti otusindika muzi development bank asimanya biki naye tetusobola bo bennyini ffe tetuteesa nga tugenze abakulembeze bateesa bo be bateesa nga abakulembeze kati ne bagamba nti okay kakati mugende mukole akaato nze mbateeremu ssente abasuubuzi babeere nga bazijjomu nga bagenda okukola ki balongose bizinensi zaabwe ekyokubiri kyembasaba nsaba abalina bu bizinensi nga basobola okubateera okuggyamu ssente ezo mu kaato bu bizinensi nga
ba small manufacturers baani abalina ebintu beekolera wano nga tebajja genda kusuubula nabo tusobola okubayamba ne baleeta machines ne baba nga basobola okumanufacturingira wano ki ebintu era ebyo mugende ekyo kati gwe mulimu ffe gwe yatutuma nti mugende mugukole abantu abo mubakuŋŋanye mubatuwe tusobole okuba nga tubayamba baleete machines zibasobola okukola esobola okukozesebwako wano baleme kugenda nga basobola nga sente zaabwe zikola ki naga naye lwaki mwagala okubeera abapakasi baabali n'abasuubuzi abalala nga babiri ntufuluma bwe twafuluma wabweru era twabalekayo munda eryo eddembe lya pulezidenti we Kaguta Museveni bwamala okusigalayo ne boogera bye baayogera bwe twaddayo nakkaatiriza ti akaato mwakategedde munaakakola ntitugenda kukakola ti abasuubuzi abaagala okukola obukolero obutonotono mubalina koffe ssebo katubanoonye ne tukomawo e Kampala n'agamba olunaku lwe ngenda okubalasinkana nja communicating through Hajat era n'awandiika ebbala nti ngenda balaba ku 31st yawandiika ebbala nti ku 31st yawandiikira nze n'awako kopi wa trade ne finance na buli omu nga bwe yabawa kati era ne communicatingira through phone ti president agenda balaba ku ki ku 31st era nga bwe nakola kiri kibagana bayisizaamu amaaso kati ne bagamba 31st kati tukole nekoze tutandika okunoonya abantu abagenda nti kale kati Saturday nali nva Jinja olw'omu ku bannaffe yali akoze shukulu e Jinja Iganga nenfuna essimu from State House nti president yagambye tajja kusobola kusinkana basuubuzi olw'okuba kololo ali under repair naye ajja communicating mu August lunaku ki lwagenda okukola ki okubasinkana zaali ssaawa nga 12 obanga zigenda mu emu nengamba ye ngenda kukola nti tomorrow is a Sunday Monday tubeera mu cabinet nengamba kambaweereza message kubanga yabadde alina bbala bajjo olunaku lw'omutanda olwajjo kati kyavaga kibaga nti kambaweereze ka audio kano basobole okumanya ti olukiiko olusaziddwamu paka mu August nga kololo akoze eki awidde ate nga n'omwana mutakiraba ti era bakikola batandikirawo okuŋŋamba nga nakaweza ka audio era abo bakulembeze tyajja ti okoze bubi nnyo ekyo tewali kyogedde ku mukutu balala kitegeera wali badde ffe otugamba nga abakulembeze ffe ntulaba engeri gye tukola ki gye tubagamba mukoze mu nsonyiwe ze mbadde simanyi mbadde manyi ti buli muntu yenna yeteekateeka genda wa kolo ffe tumanyi we tukwata abantu baffe kati gweokoze byekyo kikola ki bonna abakulembeze bankubira kiki kyokoze kino nebagamba naye mbadde simanyi mu nsonyiwe naye tukoze tutya ebintu bino tuyagala genda ku mukutu ffe bulijjo abantu tubakweka bye tukoze eki ffe tuba tulina okubabuulira ffe tumanyi we tubitetenkanya konze mu nsonyiwe kati nerooza nti bitono bigenda kukomaawo nagenda okulaba ngaenkeera baddamu bankubira nembagamba sina kyakukola pulezidenti watu bwe yakoze eki paka ze sijja muganda tutwale mu kisaawe nakivu tutwale osimanyawa nembagamba nze nakuzibwa sobola kugamba pulezidenti nga bwongambye kino kati abantu nga bwebajja ekkololo ate batwale mu kisaawe wa enakivubo okujjako nga yiyange nti kati ngenda wa nga simanyi nti kwegamba ne commitment gye nakoze nti nene nnyo okuba nti nno nabayisizaamu nnyo amaaso kati nze nemanya bulijjo bwe tucommunicatinga mugenda banaye ku covid mwerondemu abagenda mukole bwe muti nga ku ssimu kuno kwenkolera awo nga kirungi kyabanga kirungi kati nebagamba kati no tuzzeeyo abatono konze abatono tannabansaba abakulembeze bagamba mutuzeefu abatono tumulabe konze tannaba kumpa appointment kuba nange sina kapasite ega nti gwe nkututte mu State House kati gwe wakamulamu omukulu emirundi emeka era bagamba nti sina kapasite yetwala muntu yenna kati nembeerawo ne batandika tugenda kwekalakaza abasuubuzi naye nga bambuulira ti bano batugaye twekalakasa era ku mikutu gyaffe nabo naffe tuliko silently bannaye batugambye kino naye nange olaba gundi age kati ndagidde mwekalakasa ndagadde mukole muti muggalewo omu naakaabira ne mu lujjudde ti kaleka pulezidenti bandese kolole tutamutwala omu ku bo n'akaba bandese kakati nze nakulukusa amaziga kati neŋŋamba ye kinate ngaekintu kigenze wala kati nagenza okulaba nga tuggaddewo nange nebatandika nageza okulaba nga batandisa okuleeta amaloboozi ag'enjawulo tukoze tutimba yatuyisizaamu amaaso yakoze bwati ate ebintu byaffe abiveemu abyesibyemu mwami Busuulwa njagala kubuulira batuwuliriza nze okuva mu bintu bino sina kyenfiirwa kintu kimu kyenfiirwa kyekyokwonona ebintu by'abantu mu Kampala benkulembera oba okukuba abantu nga bataddemu bakifeesi
oba okubabba ebintu byabwe leero waliwo gwe babbye ebintu era tukyamunonya bange nti bwaguddewo bakifeesi ne bajja ne batwala ebintu bye nga kino kyolabye nti abatembeeyi bagujjudde mu Kampala betwali tugobyemu okuba nga ate bayiye ebintu ate bennyini ab'omu maduuka be babigenzi ne babisokoolamu ne babizza kuki ku nguudo ebyo tutayagala bikole ki era ebyali bingambisa nti kankwate ku baki naye ate kyonna kyenjagala okubulira abantu sikikolanga Hajati Minsa Kabanda kikolanga minisita w'e Kampala ate nga ndi wamu ne baminisita ba trade ne minisita wa finance kubanga bw'oba minisita obeera Mwanyagwa ajja tubuulira oteeseza eggwanga lyonna naye ignorant bagambye lwaki owa trade tajja lwaki owa kino tajja naye nga nabasanga bavuddeyo mu trade nga bali ku street banonya tulazeewa ne mbakwata naleka bavuddeyo mu finance ne mbakwatako ne bagamba nti omukulembeze akkiriza okukola ki okubalaba so n'olwekyo ebyo ebintu olwaleero kyobadde oŋŋamba amaduuka gaggulwawo banedda ngende wa amaduuka ffe leero tutudde kyenjagala okusembayo okwogera bwe tutudde ne prime minister abagagga bwe bazze nga tubagamba mumenya tteeka Attorney General abasomedde n'abagamba mmwe okuggulawo amaduuka ng'omuntu yasasula ssente ze n'omuggalira wabweru kiba kikumenya tteeka era n'ababulira etteeka eryo nga we ligenda okutambula nga bakusiba emyaka egiwerako oba okusasula engassi kuba omuntu ne wabanga kuliko omu ayagala okumuggulira gwe n'osiba geeti kyabulabe era kiba kimanya mateeka n'abagamba ekiddako bw'abanga omuntu ye agambye nti yeekalakase ye waddemba okutuula wansi nga naye sigwa omukase n'agamba naawe amukaka amuteekamu oluseke yeekalakase naawe olina omusango gw'oba omenye era nawe basobola okukusiba emyaka egikola ki egiwerako Sekitta abadde atudde wali nga n'abagagga batudde wano omukulembeze w'abagagga n'amugamba nti ffe temutusiba oyo Sekito yasibye amaduuka tutya okugaggula kubanga bajja kwonona ebintu by'abantu naffe twagala ssente naye munenye oyo n'akiddamu emirundi nga3 ne banne bonna abalala bayimusa okwogera nemugamba ayogere lwaki asiba amaduuka ffe naffe twagala ssente ate omuntu agenda okumusasula omwezi nyiza okwagala bamusibe kati ko prime minister nti mbatunuzeemu kamera naganze situla mu kamera Sekito banne temutunuza mu kamera sijagala bagagga ne batandika okwogera nga bonna buli omu avaayo alumirizaani Sekito n'agamba mbakutuddemu simanya mbawudde yawudde naye nga namutwalako mu State House emirundi 3 bawudde yawudde biki simanyi gibulayo kakati awo naye nga era byabadde ayogera babadde babikapcharinga ku kamera bwamaze n'agamba ate kakati nze bwe munaŋŋamba nti nno munkwata abasuubuzi bali kyenga abasuubuzi tebabawuddiisa bajja kulooza nti mbavuddemu nina kusigala eno mabega baleme kulooza nti ntudde nammwe nenteesa tuggulewo amaduuka naye nga bo abagagga bakkiriza bagenda kuggula amaduuka era tusuubira tebagenda gaggulawo abantu bakole ebintu ebininga biramu obunanfuusi naye ka sibitegeera bulungi naye kanfunewo na Mubarak Munyagwa Sserunga Mugatugabatu webyo biganye John Kabanda okujja sitegedde nenzanya muganda wange Dunstan nja kusooka nange njogere kukwogerako omutanda kwempologoma ndi musanyufu nabadde musanyufu nnyo Kabaka bwe yaddayo alambika bakuyita kulambika yalambise bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka era speech wagirabye ngeri powerful eyo ngeva muntu Katonda gwe yawa okulabikirwa kw'obutegeevu n'amagezi naera nze njagala kutegeeza abavubuka abato Dunstan mujje mutegekeyo wano program nga yakusomesa abavubuka abato history wa Buganda obwakabaka bwa Buganda oba ofisi y'obwakabaka tebeera y'abantu ba bulijjo Kabaka taba muntu wa bulijjo olimanya bassekabaka bazze babeerawo balinga ba head of state ate commander in chief Kabaka si muntu wa bulijjo tomugeza ku mukulu wa kika kyewammwe so kiba kyetaaga oba oyogera Kabaka ekyo kikubeere mu mutwe naye nze kyenjja okusaba kiri kimu siyinza kusaba Ssaabasajja siri ku leve eyo naye nsaba Katikkiro Ssaabasajja egyo yabadde waliyo potential nagikugamba kyagijjukira
mu Africa abagermany bonna ba civil servants abaritaringa Namibia. Yes, leero tolwala nga Hajati Minsa n'ogenda e Germany. Badokita buli mukugu w'amaanyi Germany aba experience myaka nabali Namibia. So lwaki erabise bulungi. Exactly. Kabaka wa Mulabi. Tewetaaga genda Germany mu winter biki kabaka wa Mulabi nga ndabika gyadalabika. Neera nze nsaba Katikkiro simulagira tuwandike ye Katikkiro awandike ebbaluwa eyeetonda then potential eri Namibia nga tuyitira ku kino olabe nga badokita abamu tubasendasenda bawumulirengako wano e Buganda. Naye nga kabaka alabika bulungi nnyo. Mwana wange kabaka si muntu wa bulijjo. Kabaka omuwamba otya ojja obuze Ssekabaka Muteesa yali ku ranka kyeyamagye. Manyi muyina olumanyi olwo owamba kabaka osobola okuwamba kabaka omumanyi ye yakulira wamwe ku kyalo gye yakulira yomanyi anti mpisa abantu abasiuka empisa batunyi ensonga z'abasuubuzi zirabye otya wali mu kibuga Kampala era oli mukulembeze. You see, Honorable Misa Ebuli annyonnyodde obuvulugu w'abakulembera abasuubuzi abayita abakulembera abasuubuzi ate yabisse nako kubanga ye vulugu mungi oba byaganya okwogera ng'omuntu omukulu abadde abikabikako nakola ati naye nze gwe nja okunenya mu bino byonna ye President Museveni. President Museveni teri kyafiirwa ng'agambye ekintu kya IFRIS kiddeko ebbali emyaka 2 tutereeze bino wammanga nze kambikuweerewo wano. IFRIS akakuuma ka printing receipt kakolera ku internet. Waliwo ebizimbe ebimu mu basement nga temba internet temba network nga network ne ku simu tebaako nga yakutega butezi. Kakati omuntu bw'omugamba nti buli transaction gy'okola erina kuba ku receipt afunye bakasitoma 10 bali awo network evuddeko omugamba don't transact. Please don't transact linda network ekole ki customer tajja musibirawo oyo omuntu gwotaddeko ekyo asasula rent asasula omusolo asasula trading license asasula buli kimu. So simanyi nga tetutaddeewo okuggyako ngamba nti URA boosting etekewo enkola ya network mu Kampala. You understand? Nti wifi mu Kampala ng'eri wero boosted nti omuntu abeera ku IFRIS bamuwa passcode oba kyennyonnyodde okitegedde bulungi nti oyinza okuteeka booster mu bitundu ebirimu nnyo abantu bamuba IFRIS ng'omuntu agibeerako muwa passcode ng'era boosters nga network etuuka buli wamu. That is number 1. Number 2, the bagita threshold eya VAT registration nti omuntu omwendo gw'ensimbi gw'otuukamu olyoka obeere VAT registered guli ku $1,500,000. Ziti 15,000. Sente ezo zaateekebwawo ebiseera nga sente zikyalimu value kati zinanaabuuka nga $1,500,000 sente nyingi ne kati olwokuba sente zinaabuuse by now $1,500,000 z'ebiseera ebyo eringa 1 billion y'ekiseera kino oba kitegeera that threshold yeetaaga okwongezaayo ko waggulu nti those who qualify for VAT babe nga si babizibu nnyo kubanga yali luli ku $1,500,000 bakolere batera weteeka ezo zaalinga sente nga zabagagga. Yes, naye kakati sente zinaabuuse $1,500,000 bangi ababa baziina ate nga balina ebizibu bibasinga it is sales zizo byotunda ineya. Yes, ekyo kitegeera bw'oba otundaga n'amazzi 10 ineya nga sales zizo is $1,500,000. Ebyo nabitegeera naye kati omuntu wa bulijjo tajja bitegeera nze ngamba that gross gundi eyo sijja kugenda eyo naye kye bayita $1,500,000 oba kijjo formula eyo saga jiddamu naye $1,500,000 kikyusibwe nkiri wansi kikyusibwe ekyongerezebweyo kubanga n'akaduuka ka bulijjo aka wansi ezo gross sales kazikola omwaka. So that is number 2. Number 3, president ebirumira mu IFRIS sensitization yennyini Hajati Minsa akugambye it was off air n'agamba nti waliwo bamushauri yako bali yatugambye waliwo yamugambye which I believe is right nti wana bali lino obumu wa IFRIS bali basatu bokka
kati kitegeeza baba basatu lwaki bwe bagamba okuggalawo sawuli yako eneggalawo fear of the unknown meaning it wetaaga sensitization kyekikulu nnyo that is important oba oyagala oba tokola ki bajagala babatera konte office awo mu kikubu bagirwanyisa soka tebajagala tugenda empola ate nkuwa facts ate ontwala nkyajja kale ekyokuna vaati yennyini lwaki vaati waffe ali waggulu ku mawanga agatwetoolodde Kenya ali ku 16% wano 18%. Omusuubuzi w'e Kenya alina ebintu bingi byaenjoyinga owa wano byatalina. Omwalo gubali wali transport kuyamaguzi byabwe kintu kinene, balina robust mode of transport, balina railway, balina biki. Lwaki wano tekikaako wansi ku 16 nekigenda nga kikola mpola? Number 5, URA, that maje ya URA n'amaje nti buli kantu akatono URA enforcing akantu kakabe katono katya ebuuka poliisi nerekozesa maje abali muleya abali mukine besoga amaduuka g'abantu amune bakola bino akavuyaako akako. So ebyo na nti president singa abadde akyalumirwa omuntu wa bulijjo yandibadde ayimiriza ku entegeke ya IFRIS for some 2 years. Uganda tejja kugwawo nekyaliwo ebyo ebintu ebito obumulumulu ne bugenda nga bubeera sorted out kamu. Kakati ate ekizibu ky'abasuubuzi kye bafunye bana beeyita abakulembeze baabwe they seem tebali ku bya IFRIS bo bali ku birala. Buli omu kulwanika muwendo ogwakyo ogugwe personal value nti nange bandabe banfune nange ng'omuntu haja timisa ina wagambe twagenda mu State House ne bagamba sebo president center za fezafu tuwe yokuseta kakati ate bwe yabagambe kyawamu ate gwe ali ku IFRIS n'okutandika obutandisi gwe yagenze ku musoro amini enkola ya IFRIS nga gwe gye kuli ku mutwe ate n'otuuka ino nga sebo president tuli bubi tukoleko waliwo haja kyagendi waliwo baga abantu bafulume ebyayogerwawo byali bityo bakati abasoke bafulume ono abadde abikabikako of course ye naye yabimanya none yabimanya naye akoliba abikako ng'omuntu omukulu kakati kakulageze bagende korona. The moment you have the president atuddawo nga muli abakulembeze nga abiri nga ameka bino byoga nti sekitoyogera gundi yogera byayite bigasa mwali mwina okufuna abantu babiri kubanga ekintu kya IFRIS kiri kyetaaga abakugu mirundi egi ebiri omukugu mu by'amateeka anyonyolera yini eyo n'omukugu mu by'omusolo tax expert baali balina okusasula abakugu aba bo ne babawa ebirowoozo byabwe mu ngeri ya bulijjo bali ne babiteekamu obukugu ne banyonyola president mu ngeri esobola omuntu gyoyinza okunyola omuntu n'abanga mayindi yo gicorruptinze naye bagenda kazindaalo omwana enya president omulala anenya URA omulala anenya BMP omulala ayogera bintu kusaba minisita ngamba naye bano ne ssaaba minisita bamulumba kuolwo ne babulwa ne bava ku mulamwa. Kakati nze nja kutegeeza nakunyonyola olugero lw'omunyankolo oli ayakuba neiba we nera nja kuluddangamu ba president Museveni efomula kwakolera omunyankolo oyo omuhima yakuba neiba we nakugamba n'amutwala ku poliisi nemugamba okoze by'okuba neiba wo tukusalidde emitwalo 10 nawe akangenda enzireete n'atunda ente ye yagitunda kakadde nafuna emitwalo 10 emirundi 10 emirundi 10 nagamba ondoke mutegedde beeyi takyammenya nja kumukubanga wenjagalidde sente zange nyina tunda ente emu nemukuba emirundi 10 ono. Kakati the moment gwayefuula alwanirira abantu bwogende wa president onanika ffe tukoleko tuli bubi you get the point. Olukuŋŋaana lw'ekkololo oludduseemu tebalina kye bakugamba gwe kwennyini temugenze na kintu kyawamu ate oyagala nnyo okuddayo eri mugende batono tutwaleyo ku batono twaleyo abatono ebyo biba byakiyaaye naye nga genfunye nga buzamu hajati minisa nambuzaabuza abasuubuzi ali mu kabiga k'amaanyi nti the moment bwemukulemberwa abantu
nga banoonya byabwe nga abantu mbamugenda funa problem naye nga nze nandisabye president ekintu kya ifrisa akizze mu kaseera akisuule mu kaseera for 2 years wabeewo okwetegeka eggwanga lyaffe ffenna terigenda kuggwawo kulusuulwa katonda wamaanyi katonda wakisa ate wakisa nnyo 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 kakati the National Resistance Army occupation Al-Nakba jo yagamba Abannayuganda ababadde beekalakaasa ku lw'obulungi bw'ennaku ezirijja mu biseera by'omu maaso peacefully negamba birimu byabuyaye kyova olaba nabali abasuubuzi babalabe bemubaddemu biri empute bano bagamba mu ggwanga balimu corruption abavubuka manyi saagala kubateeka classification y'emyaka twaranga bonna Bannayuganda ffenna tuli Bannayuganda bemuyita generation Z bano bagamba ye bannange mu ggwanga walimu ekitutta kya buli bwanguzi katugende tulage obutale bumativu the National Resistance Army mukulu Museveni bagamba manyi mugenda kulinnya maduuka g'abano ne bano tebabajoyininga babatunulira ne babasekerera and kakati nabo batandise akavuyo kaabwe kakati akavuyo kaabwe bali balwanyisa buli bwanguzi bano baagala kubba misolo bagala kubba emisolo abasuubuzi mu Kampala ekyo kyo bakyeyogera n'okukyeyogera naliko ne president waabwe wano programu eno nanga tosobola kumalako nga tobye musolo kyali off air naye tekyali ku mpewo yakyogera off air ate gwekirese ku mpewo no I think it was no it didn't it's another program it's another platform yakyogera ne wano yakyogera genda yes genda reviewing by the way ne batakyogeredde ku agenda maaso ne batakyogeredde ku mpewo naye nakyogera because nze yakyogera waliwo ne minister. There was a Minister of State for Finance. Actually, Nagama Minister of State for Finance, you go and report to the President. Tosobora kubeera ne leader of the business community inciting a business community omusolo naye najja nakugamba nga wooli when you are a minister tulina okubba omusolo aye tujja kulwana tugubbe you report him or take action kakati so yona agamba kugana amazzi asoloozeeko VAT because yaji nsolozaako naye tayagala kugiwaayo yes yetayagala kugiwaayo naye nze nzimuwe yetayagala kuziwaayo kati alina okuziwaayo now eyo group eyokubiri be bano bananyini bizimbe because they also we need to do mukyala ije kyabadagamba lifestyle audit zensimbe bazijjawo abazimbe byabo biringa bizaala twins nalongo salongo ebyekizimbe mu mwaka gumu kizaala bibiri ebirala bizaala ne triplets nebizimbe byadda si byaleka kati sajja bafuna dda sente zaabwe please balimawa mugagga babeerawo mu kasuno nga bazanye sente naye tebali mu gavumenti you see you go and check modern states you account you get nabo tubatunulire ebyabe ebikora nkobujeje obutiko bimera ng'obutiko now bo kigoberere nnyo gwe busuulwa bwoba ogenda kugulawo kufuna omudaala mu dduuka toyogera na nanyini kizimbe kati bwoba oyagala mudaala mu dduuka kase akantu oteekemu aye todiiringa na nanyini kizimbe oyinza n'obutamulabawo kati waliwo apangisa that room kati gwe upangisako now under the law commercial rent eriko VAT right bano abapangisa abasuubuzi bebapangisaako rent gye babajjako si ye rent
gye bawa nanyini kizimbe bongeramu bo wantu no bwogende wa nanyini singa ensimbi zonna tezigenda wa nanyini kizimbe because they are agents naye nanyini kizimbe ezizazifuna zayagala anti kyekugamba kati ye bwaba katugambe nti nanyini kizimbe room omuzigo eduuka the whole shop ajagala $1,000,000 per month bwagamba Hajati nti njagala $1,000,000 kati ye Hajati asolooza $2,000,000 naawo ono $1,000,000 now under the law VAT yandabadde ku $2,000,000 teyandabadde ku $1,010,000 naye kati VAT ava ku 10 ava ku zebawa omugagga tomalayo togimanya because he also doesn't declare ekituufu. That's why you see twetaagawo forensic audit naye ng'agitwala ng'ayina empingo ng'otankuulira abannannyini bizimbe but they should be arrested. Agitwala ng'ayina empingo, you get tufune the actual rent because you see on a businessman gwe bavuga who has become a slave ayetaaga liberation ayina okusasula rent gyasula ayina okusasula rent gyakola tu atunze n'ekibanja okusuubulirawo and ku rent gyasula bagenda kumuteekako omusolo emisolo ebiri ogwa URA n'ogwa KCCA ne wano waakolera asasula zino sasula ono amuteekako zaayagala this ono this agent this medium agent but tebasobola kwogera because these guys are katero bano bemuyita abagagga era abagagga bagagga where ate bubeera mugaga nobba misolo when you want roads you want security you want chi so kakati kino kye bakola is a threat to national security because ngenda kukikunyonyola the but ngasana agenda kwekyo sekito ne wano mulabye ku TV nga akuma omuliro mu bannayuganda kubasiga nsimbi. That is treason. You need direct foreign investment. Wetaaga abantu eri bajje n'ensimbi zaabwe. The most chanda badagamba nti bano we bajja na sente. That should be the issue. What they do here is a different issue. Naye wabanga abadde ava Java oba Canada oba like you see Kabaka wagenze in Namibia abadde tagendayo ne sente za Namibia. You have to get foreign currency. So Namibia efuna foreign currency. You get kakati ono ndikyenfa mu investor sikyakola wano. The most important point is nti eri Java bw'abaza ajja wano azene $1. You get ona minister semanyo oba onfuna kyenjagala ontunuuliremu that this Chinese this Indian bw'abadde ajja wano azene $1. This $1 egenze mu reserve zizaffe because kwengenda okugula amafuta kegwengenda okugula eddagala nange wemanda gula Germany eyo tetugula eddagala tetuzugula mu Uganda shillings. So I know okukomya to incite Ugandans against this. I Charles Romshana nyina right kugula wenjagala okugulako era takuganyi naye but is inciting. You see you can't be inciting because no mutembeyi oba ani agula ku because you see if I'm manufacturing water kwacho ngana nzo okutwalaga na amazi ninga tunde rukunjiri. Why do you stop me from kwacho? Why are you inciting a population ntenemo ogulawo outlet? Gwe as a businessman be efficient. Nze neighbor wanga antunda gwengula ku sukali gwengula ko sabuni setaga kumanya abawa kastambuza tusanyisa okukulaba kati bwaba akimbuza mu luyindi bwaba akimbuza in any case batuna wane eddagala you go and check most pharmaceuticals tebayinamu tebatunda eddagala we buy medicines from them but I know people abogera Oluganda nga batunda enkoko nga bazikubye eddankani bazikubye eddagala
So if I find them nga bayina empisa, why not buy from them? Kwakati therefore bwakidamu mukwati ani sekito he should be arrested. Because you see, tosobola kubawo ng'eggwanga tokwata yakiikira eddoboozi ly'abangi eddoboozi y'abantu bakuwako eddoboozi ogenda oyinsayitinge. You have to be very, very responsible. Chobolaba wano mukulu muganya okubuulira abantu mu maaso kubabuulira in the face that what you are doing is wrong. Kati basuseewo ndowooza olaba ebivaamu walabye ebivuddemu. Now you have a cultural leader Kabaka weyandabadde nga tuli mu kujaganya abagamba mmwe yavuddeyo kennyini. Yes, cyane bari kituuka kuleveeyo ng'oyina kitaawo yakukuza oyina maama we yakukuza. Now you now need leader ayandabadde nga muli strategic direction ensi ezirimu entalo z'obubula ebiri mu Middle East. You don't know where you are heading next. Muli ebiri Sudan muliwa kakati then kati nemugenda mu bino tandika okuvuma amawanga kulumba embassies. Why? Because temwagala you want populism. Temwagala kubuulira these leaders that be responsible. Eggwanga terisobola kubeerawo nga lirwanyisa abagwira abaleeta sente. Mwana wadde mubayita bateerako ne kasebo. Now then traders bafuna license. Do they operate without a license? Bafuna. Yes, osaba license. Why? Because you are part of the value chain and supply chain system. Atunda chai ayina ka hoteli ka chai yetaaga sukali kati wogulawo olaba nga bwose sukali nga bwose na bwobanga obadde supplyinga mata oli aleesa amata n'asanga nga edduuka omaze okugiggala amata toga supplyinze. You know the implications. So but therefore tosobola kukozesa kino just for politics. I don't support it. Therefore, byebakola is subversion. 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 Yes, bagala kuleta instability. Because bamanyi be terminals is collecting emisolo. They are mere tax collectors. So mkulu abamuno bwaba amaze okukola amazi already amaze okuwa URS the tax. Kakati gwogaleese n'ogasibira mu dduuka. Nziro omushana sikoze eki siganywedde. Kakati wava muno agenda kukola atya. This industry egenda kukola etya. So you are subverting the economy. Kakati therefore mukulu Museveni kyalina okukola ebyo bizimba abikwate. Seize them and auction them. And the law allows it under anti-terrorism. You can get a law. Says these buildings of auctioning. Because you see, you must have discipline. Chobalaba kabaka akugambye gwe tomuwulidde nagamba awaawo omulaba ayingirirawo. Omulaba ayinza okuyitirawo. Now that they want the president to meet them asinkana baki. Because yabasinkana mu bujjudde. A meeting is okay. Fountain of honor kusinkana mu Uganda. Except if you are too weak. Nembayita kololo mu bujjudde. Ne munvuma. Ne mundekawo n'okundekawo. Temwagala kumpuna mbamba sisinkana muki. Ate yali abasinkanye. Ate ne bamulekawo. Ate baagala kumusinkana. Yabayita kololo. It was open. Ne bamuvuma oyo sekito yamuvuma yamutyobola yamuvuma yasanga kyali kyagala avumenze naye gose bwolifuna obuyinza omuntu alifu omulala ng'atunda engoma omulala ng'atunda zifurasikisi kati nze avudde erukunjiri okugula ebintu ngamba gwenteeramu peya 10 z'engato gwenteeramu ez'amazi from different people. Kati bagenda okubiteeka mu that system gy'obadde weeyogerako ya e-freeze. It can be problematic. I agree. Ekyokubiri that ono ali mu dduuka ayinamu omudaala omutono nga ye atunda buno obutabo bwokka. Ayinza kuba nga taweza those sales of million 15 nga tasobola kubeera ku e-freeze. That you can't have a machine joyingizamu buli mudaala
mu dduuka you get because mu supermarket machines za supermarket yonna it's a central system but here nze mudaala gwange nze kyentunda kiri kimu kyokka mu dduuka omulala atunda mu saati abalala they even share ka cubicle ketwandisenga cubicle so ebyo byonna bano byebanda badde balaga president operational possibilities bayina but si bye balimu olaba bali mu byaki bali mu byabufuzi ate nga byabufuzi byakyana kito because you are dealing with the law lyolina okukola ki lyolina okugenda no amendinga but njagala tudealinge ne issue y'empisa first one gwe wano you are a middleman kyoliko one is the name gwosuubula linnya ekyokubiri onoonya bribes which is also criminal onoonya support bribes bail out bribes there are two levels bribes because then ekyokusatu njagala nsiika ne president kuna kufukuza na meeting the president has also become an issue of prestige n'ebirala but totaddeyo na nsonga za musuubuzi nga bwe kiri by the way si musuubuzi yekka nanga agula because kati batono nnyo abaagala okugenda okugula eri wansi there are a lot of problems including insecurity by the way ndowooza kimanyi kati engeri gye bakuba abantu there has been issues of traffic but first those are issues abantu badde ba raising it's not about them only naffe clients bawe abantu badde bakola ki abantu badde batu raisingira issues zaabwe but olaba balimu because wamutuuza wano president waabwe simulaba ng'akola ki simulaba ng'akomawo but bw'otuula naye ng'olaba byaliko is not about this ordinary musuubuzi so therefore okuteesa bwe kubanga kugenda kubeerawo between them and the Minister of Finance tusira ni president wakola ki wajjira asooka abanyige for two reasons ku issue y'empisa yabayita ne bamuvuma no the guy incited the population before head of state nze the issue is not into Museveni President Museveni beberara me I'm talking about a head of state ne bwabanze yes ono yagangenda kubasinkana najja this one he incited businessmen one kulumba president ekyokubiri to walk out on him talina kuddamu kumusinkana ekyokubiri bwe bagala n'okugulawo ebizimba abisaizinge aba auctioning bwe banga si bibye because nayo science yo weeri mukozesa amanya g'abantu wano ng'ebizimbe bamwe you in deep state nemberayo nga mutuzanyira ku mutwe if the buildings nga si bibye aba auctioning ekyokusatu omusuubuzi atagulawo says the business license of counseling let's first have discipline katano ko kuyiga okuteesa in a discipline oyagala mukono gwa kyuma ogutakola mu kulembeze nkugambye onagambye omulabe wayitira sawa sajja katwan tuyingide phase ndala onagambye mwe omulabe agenda kuyitira wano mbiyite yamwe byokusaagasaaga you don't know what is in Sudan eyengulu therefore be organized kyoyagala okukola mu kibeere organized kibeere nga kintu kya kikulu nnyo yabadde ogambye ogenda kusinkana state house yes you meet but by the way do you want the president and minister of finance then kitegeeza systems have corrupted amaaso ku ggwanga Hajat Misa Kabanda tugaza tuze mu kitundu ekisemba buli omu ngenda mu eddakiika 3 gwe kakati nga minisita wa Kampala omuli entabiro ya bino oze mugenda kumalawo bino mutya mu mboozi zonna ze tulabye wano ndabyemu nti waliwo problem naddala mu bukulembeze the leaders and the led nze ndi musanyufu okuba wano ku PBS olwaleero neneebaza ne bannange betubadde nabo mu program bingi bye bawabudde byembadde nange simanyi era ate bano engeri bo gye babadde abakugu ennyo mu kuteesa bakulu bano babeera nnyo ku bimeeza bino nze ndi musanyufu okuba nti bajjayo ekintu nga bakyagala kijjayo naye nga nsaba abasuubuzi abali e Kampala nze ndi muntu ayagala ennyo emirembe nsaba baggulewo kubanga balina amabanja mu mabanka balina okuliisa abaana baabwe abaana balina school fees na buli kimu kyonna baleme kugendera ku bano abeeyita abakulembeze baabwe kubanga balina kye bayagala okuggusa babeere nga bamanyi nti ffe tuli ku nnaku yaffe nze bwe ndabanga nsoma mu secondary nze wabeeranga wakeedimonga nga nti ze sijja kwedima nga neekukuta ng'olyamba n'olukwe nga si lwali yamulukwe naye nze sobola kugamba nti bankuba ejjinja nti abaana badde bagenda kwokya bipiira nti nange nja kwokya naye baleme kubanga bajja kubattira bizinensi zaabwe babirabyeko mu nsi ezimu ezeekalakaasizza
lwaki babirinda okubeera bwe bityo kati ng'oli agamba ekyabadde Kenya mwakirabye naffe kyekigenda wano naye emmotoka baazookezza ebintu by'abantu byafudde na buli kimu bannakampala bannayuganda mwenna mbasaba tewali nsonga nkulu nnyo balwanyisa bano betutwala mu State House bebatabuulira biki bye twogedde okujja bibalambulira obulungi beenoonyeza byabwe era nze singa nze mwesinga mbaga nti mbajjemu n'obwesige mugende mudde ku maduuka gamwe mudde ku mirimu gyammwe mudiringe n'ababajjako rent na biki byonna emisolo pulezidenti yagijjawo egisinga obungi naye tebannaba kubanyonyola buki bunyonyozi bulungi bwe babajjewo penalty mwami Dansan omukyalo omu kamwogere kuba si kibi owattuka restaurant baali bamubaze infreeze ya 1.2 billion 1.2 mba ntwala basuubuza ekkollo mukyala mukulu najja yansanga nawaka nanga budget nange banzijjaku 1.2 billion ensonga eyo yankwatako nnyo nenjibulira omukulembeze w'eggwanga enkeera yatuma afande kuteesa namuga omukyalo oyo gwe bayogeddeko mumundete wano nkole ki ambuulira ebituufu namubuuza osuubulawa tinsuubula mu Uganda kakati gwe ate asuubula ennyama wano mu Kampala asuubule wali mu Lufula n'oleeta n'amatooke na biki byonna infreeze nga aba revenue sibawagira nti batuufu nnyo balina bye bakola ne pulezidenti abagambyeko era naye abataddeko inquiry ennene nnyo by the way siwagira nti bakola bibadde biki corruption ebaddemu nayo tugimanyi era sigiwagira era nsaba nabo beddeko naye omukulembeze ayogedde nabo akalala kenabidde okugamba abasuubuzi bano abayindi abachina pulezidenti nabo yabasinkana n'abagamba mulekerawo okunyigiriza abaki abantu bange era nabo n'abagamba ensonga gye twayogera ekkollo kitegeeza ensonga gyazikolako omukyalo oyo yankubidde essimu nagamba hajati ngenda India bagenda kunzinja naye saagadde kulyaza amaanya kubanga ensonga gye watwaliwo omukulembeze w'eggwanga yawedde ne mugamba munnange weebale wattuka restaurant nangamba munnange yangambye buli kimu kyonna kyonna kitambule nga bwe kibadde sente saakoze eki naye weebale nnyo weebalire ddala n'abalala besigenda kwogera njogedde oyo omu naye abantu bankubidde nga amasimu nga banneebaza weebale nnyo weebalire ddala ensonga yaffe okuva lutwava ekkollo yakolebwako naga nti abo babyabwe naye ng'ate baali bamugamba tuwe sente tukuregistaringe mu kibiina ekimu oyo wattuke ebyo ebiina ebyabasuubuzi olina okubeera memba mu kibiina kyaffe oba yagala tukuwolereze omukyala naga nti ajja tinsasula ekkonze tozisasula membership sente bwe ziti bino sente bwe ziti bamwe bafunira kati kyovula nga bawuddiisa abantu okubagamba okuggalawo babalabe nga bamaanyi naye babagenda mu State House tebabatwala bwe tuva mu State House tebakomawo bakola ki babuulira kati kino ekintu kyafuuse political nange nzikiriza ti abantu beenoonyeza byabwe ekyokubanonya ki popularity basobole okubanga baki kuba omuntu osobola ga nti sijja kunyonyola abantu nti nsisinkanye Ssaabaminisita saagala ebyogerako mubireke temuntunuzaamu kamera kitegeeza obaddewo wali mu bubba kati oddeyo ate era obakole ki era paka prime minister amugambye baluwa gy'oyagala kanjikuwandiike omanyi ffe NRM yatuyinza okuba simple kankuwandiikira ebbaluwa okole ki ogenda era mbw agibasomedde agibasomedde leero kati ye bambi bano abasuubuzi era b'osaasira bensaasira kati weetondera abasuubuzi okukozesa audio ne WhatsApp abasuubuzi era naye nabeetondedde dda bwe kibanga kyetaaga manyize ndi mukyala ali simple oba nga kyabayisa byabasuubuzi bansonyiwe munnange audio nagikozesa nga obayita batwala mu State House okusaza audio bwe ngikola nga mu kusazaamu nina kuwandiika naye ate Ssaabaminisita yabawandiikidde dda so kitegeeza nze seetaaga kati kuddamu kukola ki n'ekyokubiri tubadde ne minisita wa finance tubadde attorney general Ssaabaminisita minisita wa trade era nze nsaba bagende mu maaso n'eki n'ekyo ekintu nze nja kuba nga ntambula n'abo abaana abakkiriza okukola ki okutambula nabo bannakampala mwenna mbaagaliza mirembe myereere mbasaba enkya mugulewo amaduuka mbasaba enkya mujje mukole abatembeyi tugenda bajjako okungu naye era abatembeyi baddemu mmwe so kitegeeza muzeeyo ebintu mu maduuka musobole okubitunda enkya Hajat Minsa Kabanda, Minister wa Kampala, wekitiibwa webakweza ggwanga ekituufu omusolo mungi naye nsaba abasuubuzi bakakkane and to who is behind this Isaac Sebandeke wa Lugembe Lugasa Ngogwe Robert Nelson Musiitwa
I want to salute Honorable Minsa Kabanda for being so honest. Abasuubuzi benoonyeza byabwe. Wagambye Major Kakuro Nezimas Alinali Kyankwanzi. Good analysis from Honorable Mushana. That is what we call dialectical materialism. Dialectical materialism. Oluzungu lwafande lunanne lumiso lulimi. Greetings to my brother Honorable Munyagwa Mugamba Bekitagwenda. People have sent him greetings. Yomu afande ali kunali Kyankwanzi. Kale bakaba mwembula babungi musulwa Kabanda nga simula waka wakajako Kabanda yawereza message tasobodde abadde mu lukiiko Ijinja twakanyiza nti ajja kubaawo naye bwe yamaze nafuna olukiiko Ijinja so tasobodde kye nasookeddeko mwami Sekitto namuyise jjo n'agamba ajja kunzira teyanziridde so bonna mbadde ngezaako baleeta tube platform yemu naye tebalabiseeko Honorable Mbaraka Munyagwa. You see, chenjagala chive outreach mukuru Sekitto kyaba investors ali spot on mutufu. Yes, President Museveni ya messing up ekintu kyaba investors. Mutufu. Ba investors betwina sibe ba Honorable Mushana bayogerako. Sebo wano tulina bakifeesi mu bayita ba investor bo tugamba mbomula muyitesa. Omuchina nga ne factory agizimba mu Lutobazi. Nachi abana baffe babo peanuts bayina tax exemptions eziwererako ddala ate n'atuuka ajja atuntuze n'omusuubuzi wafa competing naye akatale nakivuba wano wansi nze nsuubira ekintu kyaba investors President Museveni yakimessing up nti ba investors betwina wano Honorable Mushana tebalina dollars ze baleeta majority of them now they are struggling. You may have seen those Chinese bajja ne bafuna investment license nga talina na sente azifuna n'amala okufuna investment license n'azijjako n'aziwa ono naye n'afuna n'oli ne bamuwa ettaka ery'obwerere sometimes amasanyalaze ga bwerere bagamusikira ku bwerere ne bamuwa example nga n'ayingiza emmotoka 3 wano nga teziwadde musolo bbiri n'azitunda bayaye bali bakrooks be bali wano baba investors omuyita ba investors. President Museveni ekyamulemerera nze I would still say President Museveni ekintu kya ifrisa akize ebbali the lot of issues ezetaaga okubeera ironed out ku lw'abasuubuzi nze obukulembeze bw'abasuubuzi obonedda bulina problems ez'enjawulo not leaderless ebizibu byabwe birala nze the moment bw'otandika ogamba nti Hajati Minsanziru so ntwale wa president bali tobagamba tutwale ate notukere nti tuli bubi sooka tufune engeri gy'otukolako nagamba nze siri mucrafte nsagala muntu ayogera bintu nga binoonyamu kyakulya njagala oyogere engo otegeeza A oyogere B ng'ogitegeeza B. That is Munyagwa. The moment nze Danson w'otandika okukuba omuntu oba okuwoggana ng'oyagala bakulabe bakuwe said nze Munyagwa. So nze njagala nkutegeeze nti ekyaba investors Honorable Sekitto Omuganda Sekitto kyayogera kituufu wano ba investors betulina bakiboggwa ennyo ate gavumenti ebatiitiibiza nnyo naye ekya ifris president awuliriza omusuubuzi atasobola kutuukayo owa wansi asooka akizeeko ebbali ebimubeere ironed out naye nga n'ekirala you see bw'oba oyagala fairness he who seeks equity must do it with clean hands bwe bagamba nina omuntu wange alina amaduuka mu kizimbe kimu awo amaduuka agawerako naye bw'osasula rent mu Kampala ku bizimbe ebyenjawulo tebakuteerako omuwendo gw'osasudde naye ng'osasudde sente za rent okimanyi ekyo Hajati receipt osasula n'otwata miliyoni 3 n'oziteekayo ne bakuwa receipt ng'eriko ekigambo paid ka stamp nga tekuliko omuwendo gw'osasudde badde sikimanyi president amanyi naye ekizibu kya president ayinza okumanya ekyo president omanyi president sibula Honorable Munyagwa president ebizimbe osanga byabasajja be so nimba mu security temanyi ebizimbe ebiriko n'abasecurity apangisaako kweyanza abatulaba mbasiibula Hajati Munyagwa omutulabira Ssaabasajja Kabaka tukusabira Katonda yebale kukuuma naye amaanyi ffe gaatweyongedde webale nnyo Apex Katenda. Thanks for the program. Greetings to Honorable Minister. Honorable Munyagwa, you are too good. What you were Gambi. Honorable Charles from Shanane kwese dakikezi. Ebi. Yabada yogera mu
mu lulimi Oluganda ani si kito nga muzeeyi respect muzeeyi refers to age age okay muzeeyi ayi olumu nga bwogamba mukadde anti yes nga bwe ngamba jjajja it's respect so ne muzeeyi is respect but on age kakati gyozzaako ate ebigambo ebiddirira tomuboola you don't insult the age ekyo kimu and he must pay Don't incite the president. now you are inciting Don't the incite. public No, you are inciting the president. why do you have a weak president? No, don't incite the president. what's he with it President ajakola ekintu weka. Must pay. Ekyokubiri, Uganda Revenue Authority bwe yagala okujja okusomesa abasuubuzi tebagikiriza kujja direct. I don't know whether you are aware of that. Gendo ki investigating as an investigative journalist. Bo baagala ate babeere agents kubanga be baleeta businessmen facilitation then bafune babateekeko era nga badiziyisi bwe mubanga mugamba bali abavubuka bekalakasiza bwe mubanga tuwekalakase ku corruption then we don't need sagale obeere ne sagale nga yetwala abasuubuzi to meet the head of state to discuss policy on national survival, national existence. I don't support it. Geno kinonyereze because nze nakifunako bwino bagamba amwe bwe mamagala kujja kusomesa abantu you pass through us as agents fe tubaletera abantu bafuneko ke bakoze eki ke bafunyeko. Now then the linetaka nagamba luli I addressed you on it tuwali alinako obuyinza ya Katonda kakati nga bwange bwensanyuko omwana wange agenze Germany oba kusomerayo because this is a global world. Chudamulamya gwa badagamba banange abajamane bali Namibia je bube yagala obujanja bigenda ogenda Namibia nofuna good service okwacho yagala ogende ugo toyagala bajje wano. So omuntu yena Katonda gwe yatonda akirizibwa okujja nanya ku maziga Lake Victoria. Yes, you want to go to their countries mwagala mugende mukolere ogenda Zambia tewaliyo baganda banji. Yes, they are there. They are doing business. Lusaka. Yes. Yo mu diaspora. I have very many friends abali mu diaspora. Kali mumagala mugende mukolereyo. Mwaite mwagala baje bakolereyo. Tibakinde muna kuchogera. Sibugunjufu. And they should be told. Bawoni. Ila si position ya. Bayilona kino chabadanga. Gwe minister nonjogera kodi go salawengere je kugamba yategedde. Yachifunya. Because even courts have heard WhatsApp message is a binding contract. Correct. It's already a decision of court. So how can you lead businessmen mu Kampala nga toli mugunjufu? Nzo wagwensha manchi manyi, go wano tochimanyi. Goja ubuyinza obugamba minister, a cabinet minister. You are dealing with the system which is dead. Go salawa how I communicate to you. Oba atade chirango ku CBS, oba chitade ku BBS, ona chitade go tegede. Onvola, who are you? Now, then the last one is Chinese. Abana Uganda muli nyenyonyi nga mugenda kukuba ekyeyo. And your argument is into one opportunities teziriwo. Right? Katata aba China bajja wano. Kulwakite mwebuuza bo bazira babati. Biki balaba. Enyonyi ziveeri nga zijjuda aba China n'abayindi. Wano. Why? Because nze nagamba bwe nali nsomesa Matanga. Butende primary school emmere gye bampanga abazadde bawanga abaana batuleetere ku mmere kakati nga nfunako egutiya zange biri ku mmere eyo esusse ninjitegi nempa abana abaleeta emyera Kampala ne bandeeterako naawe kati nze nzija okujja Makerere nga amanyi Makerere weeri because najjira ku loole nendyoka nambalambulamu mu Kampala nenfuna ki you get kakati omuyindi bwajja wano asobola n'okusula mu moloka abayindi basula bana in one room abayindi basura mu disco these hangout places badojinge rent na yebwe omuntu akuwa omulimo omwana wano kati omuwa omulimo bwafiirwa n'agenda okuzika ayagala amalere na kunya kati nongamba nti BBS TV egenda kuva ku air
because ali technical the technician agenze kuziika manya koja manya jajja manya hu manya kazini first third fourth fifth byonna nga muli eyo which bank is going to allow. That's why you see very serious businesses is that telecommunications zino eziriko ntosobola kufiwa dakiika 2 ezo tezagala kuemploying abaana baffe. Why? Because MPs tekuli. All hotels are employing Kenyans now. They don't want. Omwana oja omugamba kuserving amazi nali kakutunulira bobanga badoze nakawala wala bakatunulira bwa akatunulira bwa epachizi your client gomanyije muje. You get so ibesibi byo entertainment industry hospitality industry yo wecho weri. But let me tell you, omuntu yenna nga mwagala emirumo gy'abaana bammwe akanga omugwira because byo badoyogera ku bya environment. I've been campaigning for the environment. Waliwo batute mu kooti some of these ababadde bagire omusenyu and they have fined them have a billion of money. There is some work going on and katonda wamaanyi katonda wakisa tujja kubaawo kati tubulira abantu tebanekye bagenda kukola tubabulira amazima in the face. The world should not tolerate evil. Nga bwe tunenya mukulu Museveni ebyenga biganye tetumunenya wano. So if I have got the right to tell Mr. President you are wrong, why don't I have the right to tell Mr. Kizito Muniba yayi? Benon Fred tunamazika basuubuza okuyamba iwala okusolooza omusolo nga bamaze okugula ebyuma bya Ifris bo bafunira wa ku binye bijjude mu ngudo ze Kampala mbuuliza haja timwe bali kuweereza naye program ewedde. Mwami Father Joseph Bali Kudembe, thanks for the moderation. You're just appreciating Jambo, sir.